Kati wano we tuli bayitawo Makerere naye okusooka baali bayitawo Nnyanja Eradde. Ani abadde akimanyi? Kabaka kye yakyusa erinnya lino Nnyanja Eradde ne batumawo Makerere. Era lwaki? Nangendo okimanyi? Kiribyo okimanyi? Ate n'amatu. Omukotanyi tumugyeyo ku mutendera akuyiseeko alinda mitendera gijja. Musabire Mukotanyi n'amatovu Immaculate Mankulata. Mankulata. Tuli wano Makerere tumuyiseewo tugenda tuseeya. Kakati Nnyanja Eradde Kabaka Jjuuko yali agenda ewa Semaluulu. Omutaka Nakabalira okwogereza omuzaana gwe bayita Nalunga mwamuwulirako. Ennabutiti ewo omutaka Nakabalira muwala wa Semaluulu oyo yali Nalunga. Obudde bwamuzibirako awo ku mutala we tuvudde neyeebaka ne basajja be, naye bwakya ku makya ne bumukyako ne bamugamba Kabaka obudde butukeddeko. Makerere gennyini gano Makerere ddala gano Makerere ga Jjuuko. Olusozi omutala gwali guyitibwa Nnyanja Eradde kwe kugutuuma ki Makerere gye buli eno. Naye abawandiika olulimi Oluganda bakola ensonyi bakola Makerere kiwangala Makerere anti bakijja Abazungu. Abazungu bagira spelling eyo. Abazungu empandiika y'Ekizungu yakyusa nnyo ebigambo n'ekigambo entebe osanga bakoze entebbe. Banga zino munnaffe n'ekirala mu mpandiika bannaffe ab'e Makerere abo tebalina nnyukuta ra. Tebagirina bagikuba kubanga bagamba emmere lwaki togamba nti mmere. Era mu mpandiika yaabwe bakontanamuko n'empandiika entongole ya 97 kubanga actually empandiika era yatongozebwawo wennyini e Makerere. Ojjukira omuzungu Dr. Takatana Bishop Taka kubanga yava London School of Orient and African Studies. Najja ne bakola empandiika entongole. Ekitegeeza Makerere erina right ekyusa mu mpandiika entongole kubanga era yagiteekawo. Naye ennyukuta eyo baagikubamu era ne bw'osoma enkuluze y'e Makerere temuli nnyukuta eyo. Teriimu. Kuba bagamba ffe Abaganda tetugyogera tetulina tugyatulira. Makerere. Kati bo bakkiriza la yokka gye balina. Waliwo omusajja yawandiika nga akontana nnyo mu mpandiika eyo Dr. Kingi era nga awandibadde lulayo ateekawo la ndowooza agendera ku nteekateeka efaanako bwetu. Naye nga twagala nnyo okwebaza weyogedde ku 1997 ninjagala twebaza abantu nga Profesa Walusimbi, abantu nga abakola mu lukiiko olwo lwayamba mu nteekateeka y'okuwandiika olulimi Oluganda, Olusimbi ba MB Nsimbi n'omuzungu oyo muzungu eno yali Bishop Taka. Bishop Taka bwekityo nno. Abange katuberekereze ensisikano teba ya lumu enkejje amazzi galeka mu nnyanja egasanga mu Luwombo. Ate awerekera ensangi tajja nayo, abawerekera Mwanga mpozi basigala bakoma Munyonyo. Ate era awerekera ensangi tajja nayo kawawa asigala ku mulyango. Mweraba TikTokers, mweraba Facebook, mweraba YouTube, mweraba.